Yes, mbandiriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya bagifollowinga eno bagita Fad TV. Nekugamba nti comment section weri awo bakabuntira wansi mu comment section atosigale nga on following Suzan Makula bamuli bubi Suzan Makula baba kibamukola ku social media kikambwe abakomeizawo n'ebyema bega ebyokuba nti no munange yali yeseringa Makula abazemu kubanga bamutabukira baba kibamukola kugambye gemawuli aga trending ku social media akadde kano wenjiga oluvannyuma Suzan Makula okuva n'agamba nti waliwo yali amugamba okuva ku Bugingo era ng'ono agamba nti yali agamba okumuwa milioni 50 n'azigaana n'agamba n'okumuwa bilioni 3 nazo n'azigaana. Abasinga batabukidde Makula bamugamba lwaki otwesomerako. Makula bino yabyogedde ku pologulaamu yaabwe ndowooza gye baba nayo ndowooza ku lunaku olw'Essande oba yabyogeredde ku Soti TV kuyabyogeredde nga bali ne Pastor Bugingo era akakasiza n'agamba nti oli yali amukwana lunaku lwagundoza lyabyogeredde ku Soti TV na programu gye baba nayo ku Sande ekisondoza sawa baziba 3 oba ono yabadde n'agamba nti waliwo yali amukwana ng'amuwa milioni 3 nti yeesonyiwe Bugingo ng'amuwa ne bilioni 3 yeesonyiwe Bugingo yali amuwa milioni 5 yeesonyiwe Bugingo n'azigaana n'amuwa bilioni 3 yeesonyiwe Bugingo nazo n'azigaana baava kye bamukola bamugamba lekeraawo okukola ki lekeraawo munnange okwesoma ninga agamba nzimba nange ndabanga Makula yatulimbyemu wano gwenga bilioni 3 ozimanyi bilioni 3 ozimanyi bilioni 3 ozimanyi ddala Makula byayogera bituufu oba ffe just tuli bawumba tuutu oba Gobera Makula byayogera bituufu nti waliwo yali agala omuwa bilioni 3 okwawukana ne Bugingo n'agaana ne milioni 50 n'agaana. Gobera bakisoboka Makula okugaana essente ezo bilioni 3 ozimanyi bilioni 3 ozimanyi tubambukadde bobukadde doze 3,000 si bwe kiba kubanga buli bilioni ekola 1,000 ekola obukadde lumeka si 1,000 bukadde 1,000 ye bilioni 3 ziyali amuwa. Abasinga bangi bavudde nga balumba Suzan Makula era bamuwa takisi ne bakomyawo n'ebyedda abamu bagamba nti Makula yali yeetunda anti yali yeetunda mu kasino ti Pastor Bugingo gye yamujja mu kasino oluusi gye batera okubira zizzaala gye banywera emyenge nti yali yeetundira musadiza wali ewa bagamba Kabalagala bagamba ndowooza Kabalagala omanyi waliwo ebitundu mu Kampala nga bibamba neekolera jjanga abeeryamu baba Kabalagala n'akulabye Makindye ndowooza mulya bulungi Makindye nateete waliwo ebitundu mu Kampala mu Uganda bano abagala baneekolera jjanga gy'obasanga baba bali enaakulabye bali enateete simanga ku mabiito bagamba nti ye Makula nti yali yeetundira Kabalagala ndowooza olengera era nti nno yali yeetunda 5,000 gwayagala akamangu mangu ayagala okulwawo ngo muwayo ekyakanaana nga weejovaana Makula era abasinga bagamba nti Pastor Bugingo essaawa zino bw'aba yeejovaana Makula nti yeejovaana bibaalyamu edda kugamba ekibakola Makula ndowooza yajjusa lwaki yayogedde ebintu ebyo nga ag'amazima nange ndabanga Makula yabadde yeerabisa ng'ani ayinza okuzikwata bilioni 3 agaye Makula nti kanzikuwa okyawe Bugingo ani ayinza okuba nga azimuwa ezo bilioni 3 ani Juli Muteesasira naye avuddeyo nga munnange yemulugunya ku nsonga za Makula nebutu bangi bavudde nga bakola ki nga boogera ku nsonga zino era basika bagamba nti omuntu bw'owasa amalaya n'omuteeka mu kkanisa efuka kafuka kakola ki kakoleramu byambyone. Stay on YouTube platform atusigale nga ofollowinga mbagala nnyo mulira mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okuba bambi nti mugi followinga Makula Suzan bamuli bubi kibamuli bubi baba agenda kwejjusa lwaki yayogedde ebigambo bino kubanga sisuubira nti bino bigenda kuggwa kati ekyamazima sisuubira nti bigenda kuggwa kati ndabanga ebikyeyongerayo oba agenda bikola atya aya baasi ayizulu eyabyogedde nange g'amazima ndabanga kitasoboka
ndabanga ekitasoboka simanyi gwe kiraba oti agenda mu comment section awo gosubira mu Makula ni yamuwa billion 3 okukya Bugingo n'azigaana amagwa laba kisoboka kituufu omuntu ayinza okuba billion 3 kuba mu Uganda waliwo abazina billion 3 naye omuntu ayinza ozikwata okuziwa Makula mbu atyayo Bugingo muntu kyoyo muntu kyoyo ayonone ssente ze muntu kyoyo muntu kyoyo ni Makula baba bazimuwa asobola okuzigaana kweri gwobeera olaba n'asigaza mukulu Bugingo genda mu comment section yawo gontereyo gwe kikyosibira wamba Makula byayogera bituufu oba jasi ali mu kwefumba ali mu kwetokosa ali mu kweperegeesa oba ali serious ayinza okuba munenga byayogera bituufu nga ffe tuwakanira bwereere Makula ayinza okuba ne point nga ffe just tukola ki nga ffe just tuwakanira bwereere ng'oba olyawo munnaye waliwo yakola ki ng'oba olya munnaye waliwo yazimuwa essente waliwo munnange yazimuwa ensimbi mungera kubanga mugifollowinga subscribinga likinga commentinga sigala ng'ogyekumiddeko mbeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga bagita Faadi TV UG amawulire mba nagagaba gatambula okwetoola eggwanga lya Uganda gwe just followinga ninga Makula ibaba muri bubi bakomezawo ne bya X nga bagamba nti Pastor Bugingo oyo X we ndi naye ejovaana Makula mu bubba Pastor Bugingo nga tamanye ndi Makula bamwejovaana babiri ddabo ndi X naye wajjanga akwatamu nga ne Pastor Bugingo bava ku church nga naye akwatamu ndi wese nga nti Makula yali amanyira nti ebyokumukozesanga olunaku abantu nga 100 nti Pastor Bugingo okumukozesa nti takkuta nti atakola ki ndi munnange tamutuusa nti ku ntikko abayaye basala ebigambo ku social media nti la Makula yaddeyo dewa X lwakuba Bugingo tamanyi nti X buli wajjanga asobereranga munnaye naye alyako ku nswa za Bugingo ng'aziryako lwensonga nga nti Makula yali yamanya ebintu byakola ki ebintu byakumuyisaamu gaali abantu nga 10 olunaku nzine bunyabana abaana bannaye abeeriyamu abeetunda omwana abeerawo nga abasajja 20 bamukozesa olunaku kati bwafumbirwa baaba gw'omuba tomumala era munnaye oba ogera kino ngu Makula abanga yali yeetunda manyi nti ebisibi tibikakasibwa siri sure oba ali yeetunda nze jasirayo bayaye nga babitambuza ku social media kubanga bagamba Makula bamujja mu kasino nga wolengedde akafaananyi ako yakolanga mu Bara manyi bagamba nti ebisesinga obusa abaana abawala abasinga bakola mu Bara nti baba beetuna baba eriyamu kibula abasinga bakola ki kwasinziza okuba nga bagamba nti Makula yali yeeriyamu era nti yali yeetunda akafaananyi kaako ndowooza okalengedde akafaananyi ndowooza bali aya Makula ayinza okuba ndabika n'ennyambala ndabanga nange yali agira lengero lyamuli emabega kakuba akafaananyi kavuddeko bajja balaga olyamuli emabega abamu balumiriza bagamba nti X wa Makula yaddadde ewa Suzan Makula era nti namwejovaana Pastor Bugingo waatali Pastor Bugingo naye wadda nga naye atandikira awo ensonga nti Makula munnange nti akasagazi ebigambo byogera ku social media bannange Makula mukazi wattu agudde mu mbi baaba agudde mu mbi ejjusa ekyamwogezeseza ebintu bya billion 3 n'obukadde 5 bali bamuwa okukya Bugingo n'agaana baaba ngemuko ebitambatambula akadde kano Faadi TV UG subscribing onyige kade mbe bulungi mwera mbagala nnyo bannange like ngo comment